Tandike tulile. Sira. Anko twende. Amanya ne dobozi. Okay, amanya Geoffrey Tulia Musima. Steady. Amanya Geoffrey Tulia Musima. Okuva mu kitongole ky'abalooya abawa Media and Company Advocates. Wao balooya ba president waffe Honorable Kyagulanyi Robert. Center mu abasinga gwe tumanyinga Bobi Wine. Onakulayo tuze ku URA ng'ekituleese nga kisinziira ku ngeri gye tuba tukolagana na URA okuba ennaku eziise. Abasinga twakitegeerako nti kasita abantu baagulira emmotoka etayitamu masasi oba kikompola kyonna ne tugigula omukulembeze waffe oba abantu ne bagigula omukulembeze waffe Bobi Wine Kyagulanyi, URA yavaayo n'egamba tulina ogitwala, tulina ogizzaayo, oluvannyuma ne tugenda mu kkooti. However, twali twabawandiikira ebbaluwa yasooka olubereberye nga tetunaba kugenda wa mu kkooti. Ebbaluwa yasooka yali ebasaba ebintu ebyenjawulo bye balina okugoberera okulaba nga tugenda mu maaso. Emu ku byo twali tuchallenginga process gye baali baagala ffe tuyitemu. Ekyokubiri baali bagamba nti kuliko ebintu ebyenjawulo naddala ebya security bye balina okukola kyokwetegereza kitwagaana. However, amawulire amalungi agaliwo nti ebbaluwa yaffe ate baagiddamu baagizzeemu ennaku bbiri emabega ne batusaba ebintu ebyenjawulo nga bagamba tugireete babeerawo omuntu okulaba nga bakola re-examination naffe ne tugiddamu nga tugaana nga tugamba obanga beetaaga okukola re-examination oba assessment leka emmotoka bagikolere oba client waffe President Kyagulanyi. Weewaawo ate olina okubeerawo n'abantu ababe abamanyi ekisooka kukwatagana n'emmotoka, ekyokubiri bannamateeka. However, nabo batuwandikidde oluvannyuma nga basaba nti leka at least abantu baffe babeerewo side weewaawo emmotoka tugireete kitwalabe nga naffe si wabi it's a 50-50. Tugamba kati tugireete emmotoka weewaawo naffe abantu omukulembeze naddala ba puliida tubeerewo okulaba nga tukikola. Era olunaku lwayo tulese emmotoka kyanaku nnyombo assessment tetugenda gikola olunaku lwaleero ku lw'ensonga y'obudde, naye ne basaba nti emmotoka tugireke oluvannyuma tukomewo ku balaza oba ku Monday tukole assessment eyo ne re-examination mu maaso g'aba URA weewaawo n'abantu ba Honorable Kyagulanyi kyetukkiriziganyizaako. Wetubadde mu ndeeyo akafubo kabadde nnyo okuleka ekisumuluzo nga bagamba ekisumuluzo mukireke, ekisumuluzo mukireke, ekisumuluzo mukireke. Naffe ne tugamba twazze wano okulaba nga tukola assessment ne re-examination oluvannyuma tusasula emisolo ku lw'ensonga client waffe tagaananga kusasula misolo era yagamba emisolo ajja gisasula. Ne tugamba wabanga basembezzaayo assessment ne examination ku Monday tulina okugenda n'ekisumuluzo kyaffe olwo ku Monday we tukomawo ffe abagigula bakola assessment sente ze batugamba tulabe engeri tuzinoonya mu bantu ku lw'ensonga abantu bagulira mukulembeze emmotoka, then oluvannyuma tujja kuba nga tujja emmotoka yaffe sefe we tubadde. Era ekisumuluzo kyaffe tukiina emmotoka tugiterese walungi bwe gitadde si wali emmotoka ezisinga wadde wali emmotoka ezimu naye tuzitaddeeyo ku lwa security y'emmotoka, ekyokubiri ne ku lw'omusana ne ku lwa weather okulaba nga emmotoka yaffe eba safe mu ndeeyo. Oluzungu kanso ekisooka batuwadde empapula ez'enjawulo wao naffe ne tusayininga empapula ez'enjawulo okulaba nga emmotoka esigala. Batuwadde receipt eraga nti emmotoka bagisigaza mu custody yaabwe oba mu warehouse yaabwe. Ekyokubiri naffe ne tusayininga ekipapula weewaawo nze kennyini nga ngamba nti ekisumuluzo nkitutte eky'emmotoka sikirekedde ba URA nabo ne bakisayininga ne bakiteekako stamp. So ebipapula bya mirundi ebiri bye tuzze nabyo okuva mu ndeeyo kitegeeza bo balina emmotoka fe balina ebisumuluzo. Ttiimu zombi zijja kukwatagana ku Monday ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tosuubira nti emmotoka eyo eyinza okutaataaganyizibwamuko yadde ekisumuluzo mugenze nakyo? Amazima tekisoboka ku lw'ensonga emmotoka gye twagijja abantu gye bagigula twesigayo era bo kennyini mpozi nga bayisa ekisumuluzo naye amawulire amalungi agaliyo nabo tebamanyi sayidi eri emmotoka gye twagigula. Motoka mwagigula wantu Bobi Wine ali wamu n'embeera. Okay, ekisooka omukulembeze waffe taliiwo ku lw'ensonga teyeetagisa kubeerawo. Kulwaki? Nti tebayise ye bayise bannamateeka be okulaba nga tubeerawo weewaawo ne ttiimu okugeza driver we bamakanika baffe betwesiga omu babiri basatu n'abantu abamu. Ye tasobola kubeera ano batabateyeetagisa kubeerawo.
naye nga gyali era ali seefu ne famire ye. Ekyokubiri emmotoka twazijjawo asobola kukiddamu kati leka tumala assessment ne re-examination. Sisobola kukikuddamu kati leka tumala assessment. For security purposes sisobola kuwa answer. Olugendo luno lubadde lutya okuva emmotoka wejjidde okutuuka wano? Ekisooka olugendo lubadde lulungi weewaawo nga mubaddemu abasecurity abatugoberera. Omu babiri basatu n'emmotoka emu etugoberera wadde weewaawo ffe tubadde tetulina buzibu bwonna. Ekituleese okusinziira ku communication gye twabadde wakati waffe n'aba URA olunaku lw'eggulo nekye twasazeewo. Era tusobola mu URA batulabye bulungi, batwaniriza bulungi, buli kimu kitambudde bulungi. Kanso ebigambibwa nti n'emmotoka eno eyinza obutavaayo kati okyogerako ekisooka ekyo si kituufu. Ensonga lwaki tulina okukomawo ku olwo olunaku nti tukole ebintu bya mirundi ebiri weewaawo esatu. Ekisooka bakola assessment nga tiimu zombi weeziri, batubuulira omusolo ogwa ssente meka gwe tulina osasula. Ffenaffe tulabe engeri tumubulizinga abantu abagula emmotoka okulaba nga tusasula omusolo ogwo. Kasatu n'amala okukola ki okusasula omusolo emmotoka yaffe tugifune. Kanso ebyogerebwa nti no bulletproof car tevugibwa muntu wa bulijjo kyogerako ki? Ekyo nja kugamba kituufu. Yensonga lwaki naffe abagivuga si buli omu tasobola ogiyingira agivuga. Era tulina abali specific abagivuga. Tabula tuwa oluzungu. Emmotoka eno yayingira tesasudde musolo era baani abagikiriyalinga? Ekisooka emmotoka yayingira esasudde omusolo era aba URA bagikiriyalinga bulungi nnyo. Bwe bamala ogikiriyalinga ne bagituwa ng'eri mu mannya g'omukulembeze waffe. Buli kimu ne tukireeta. Naye bwe twavaayo olw'essanyu eringi abantu lye baali bakoledde omukulembeze waabwe oba waffe ne tutandika okwogera ebikwata ku mmotoka. Naye nga bagikiriyalinga bulungi. Kyetasuubira okulaba okutugamba essente nnyingi. In case waliwo ekya ssente. Ku lw'ensonga omusolo ogusinga twakola ki? Twagusasula. Bakolera mu bujega. Mu butamanya. Ekyo nja kigamba ye. Tuwa oluzungu kanso. How are you, my dear? Esimu yani eno? Ya kitata. Tugende? All right, Tulia Musima Geoffrey is my name from Ahmed and Company Advocates, the lawyers for our president, Honorable Robert Chagulanyi, at the same time the entire family. You know, initially before we filed the matter in court concerning our bulletproof car, we had written to URA, or URA had written to us first, informing us how they are in need of the car in the absence of everyone. We wrote back to URA and we told them whatever they are doing is infringing on our client's right. We thereafter went to court. Unfortunately, court was not able to solve the problem. However, both parties communicated in the course, and by yesterday we got a communication from URA allowing some of the conditions which we had set, at the same time us allowing some of the conditions. Among the conditions from URA was to bring the car. And among our condition was, one, that the inspection should be done in the presence of our people. And today we brought the car, as we had agreed yesterday, in our written letters, together with URA, for assessment. Unfortunately, the assessment has not happened because of the issue of time, and we have extended it to Monday early in the morning at exactly 9. Among the things we have agreed today is, one, that we leave the car behind in the custody of URA, and we have the documentation in regards to that. Two, we have agreed that we go with our key. The instance of going with our key is that we fear anything can happen on the car. Now we have gone with our key today, and on Monday we shall come back with it, with the same, and we have acknowledged the same. And so on the claims that the car was undervalued, the customs were undervalued. One, that claim is false. That claim is not true because of only one reason. When the car was brought from wherever it was, and indeed bought, it passed through the hands of URA. It is their role and obligation to assess, examine any vehicle which enters Uganda, and after the assessment they hand it over to the owner, which we did, and afterwards URA handed over the car to our president. Now the issue of undervaluing and assessment, it's not true. It is their obligation to do that.
also when you filed a petition in court, your client said that if the car is brought here, his security will be interfered with and he has no other means of transport. What do you say about it now that it is here? What is he going to use? Now there are two things. After our court, or after our interactions at court, unfortunately our ruling did not bring all those things we discussed in court. But after our meeting thereafter, we came into consensus with the URA. They wrote to us back, putting certain conditions. We wrote to them, informing them that we shall not be able to abide with their conditions. However, we reached a middle ground where URA informed us that if we bring the car, they can assess it in the presence of our people. They don't do that always, which we allow, and that's the reason why we came. The beauty is that when we brought it, unfortunately the assessment has not been, we have gone back with it. Okay. That means that they cannot do anything on that car until we come back on Monday at exactly 9. Isn't there a likelihood for these guys here to break into the car, because we've seen similar cases? To be sincere, one, we have full assurance of that car, that it is secure in all ways. It is not very easy, or it is not easy to break into it. Thank you very much. Bino byonna one day one time bijja kuggwa akaseera konna bino byonna byebakola emmotoka ya president waffe bagita bulungi nnyo, bagikebera bulungi nnyo, era ne banyererizinga nga president alina okusoma naye okuba nti bo bakisa ne babanga bafunyemu ekitebe ekibi ne bagala emmotoka bagyeddize kati bawooza sima bagenda gikebera biki nga omanyi nti embeera batitaddewo kibeerabeera naye bannayuganda tubagumya emmotoka ya president ejja muddira mu mikono gye byonna ebisolo gye banaateekawo bannayuganda tujja zisonda tulwaye nga emmotoka president emuddira mu mikono era ebisumuzo tetubireseeyo olw'okuba nti tetubeesiga balekera ebisumuzo nga bayinza okukola emmotoka ebintu ebitali bya mulembe. Ekigenda mu maaso kyekyo kansubire buli omu ategedde buli kimu ekigenda mu maaso okuviira ddala gye twatandikidde eri nga bagireeta mpaka nakati ekiriwo essaawa zinendo. So mubeere bulungi, amanya nze Swabula omukisa munkolereyo ekintu kimu nange mugende ku YouTube channel yaffe eya Bobi Yoge musubscribing neyanzanyo neyanzege buli agenda okikola Mukama Katonda amuwa omukisa. So mubeere bulungi, tukwatagana olunaku olw'Emande nga tetukomyewo wano okwekebejja emmotoka eyokoze tugenda ba tugitambulirako mpaka lekyendagwa kino kuba ffe mutumanyi nti tutandika kintu ate ne tutakigusa. So batugambye tukomewo ku Mande beekenneenye emmotoka eno, tugenda kukomawo ku Mande beekenneenye emmotoka ng'ate we tuli. Ebyekisumuluzo abadde bagamba bagenda kugulawo batekemu ebintu ebikyamu biki emmotoka nzigale essaawa zineno era ebisumuluzo biri mu mikono mituufu. So mubeere bulungi, mugende ku YouTube channel yange musubscribing YouTube channel yange eri Bobi Yoge. Thank you.